ida n'ensonga 10 amini ne yakaida n'enjere n'ensonga 18 mwami Kyagulanyi alina ensonga 5 alina ensonga enfuga y'amateeka ebyobulamu biri mu kifo kyakubiri ebyendegeresa buli mu kifo kyakusatu. Mwami Kyagulanyi sebo webale nnyo webalire ddala wadde osonze ku nsonga 5 size ensonga 5 zokka naye ntunulira nze ebisinga okumbeera ku mutima ate ebisinga n'okubeera ku mitima gy'abannayuganda balala. Of course nga bwe ngambye nti byenjogera si byangezeka, tulina policy team eyo egenda maaso n'okudevelopinga policy agenda yaffe okumakinga sure nti buli wamu tukuttewo naye ebisookerwako oba ebinsula ku mutwe badde ku nsonga yakusatu nga nakagimala ey'ebyenjigiriza of course ne mentioninga okuzaawo glory ya educational institutions ezali wano mu Busoga si wokka naye lwami tuli Busoga yosobola banjaga kugira ku nsonga z'abantu naye ate ne mu Uganda nena okutwalizaamu ensonga yaffe eyokuna yeno nsonga nkulu nnyo. Ensonga eyo ekwata ku byokulima byobulimi agriculture nekwata ku ttaka nekwata ne ku byobugagga ebyomuttaka. Lwaki twagigasse mu section z'esatu munnange eno Uganda yaliko bread basket ya Africa ya East Africa ate wano Busoga yali baddeko bread basket ya Uganda si mmere yokka naye ne raw materials obulimi paka kati newankubadde bwayononeka still ku GDP yaffe is the highest newankubadde kati babujjamu abantu aba bulijjo. So twagala okuza obulimi engulu nze bwe nali nkula nga twogera ku zi cooperative societies kati sikyaliwo wano wabeerangawo Busoga growers cooperative society gye bayitanga society sikyagirabawo. So twagala okuzaawo okwogerera mu context y'e Busoga wano abaana b'e Busoga balinga balima nga tulima ng'ebintu biva wano kati ng'oggyeko just ebikajjo nga balima n'emmere tekikyaliwo ekityo naye kati dda kukulima nti n'okulima okwasigalawo abantu baano baafukanga basireevu. Omanyi abazungu baali batuwamba basinga tukozesa fe abaddugavu twakola nnyo mu plantation zaabwe kati Jamaica naliko Jamaica n'entambula Jamaica yonna nga waasigalawo zi sugar plantations naye obuddu bwe baggwa oba slavery plantation ezo oba ezisamba z'ebikajjo ne zifuka za ggwanga eggwanga ne lyoka limanya kirizifunamu ndi benefitinga naye nga bakyafugibwa abazungu nga basireevu nga bo omulimu gwabwe gwali gwa kulima bikajjo. Kinkwasa nnyo ennaku nti baganda bange ne bannyinaze Busoga kakati bwe babafudde kuba ebikajjo bo balima bulimi nategeezeddwa nti iika y'ebikajjo namba omulimi agifunamu meka emitwalo 4 sometimes even less. Abaana basomba ebikajjo ne babiteeka wali ne bimala wiiki 2 ku motoka tebinnagulwa. Lwaki? Nezi license of license tebaziwa ba common people byafuka byabo bloka nti gwe lima ebikajjo byo naye ku bitundu olina okujja n'oyogera nange okitegeera kye ŋŋamba. Abantu bawano babajjamu ne knowledge balowooza akulima bikajjo kusuulaawo naye ebikajjo newaffe eyo mu kyalo gye nakulira gye batabirima nnyo nga bane Busoga bayinanga zijjagala naye kati ziriiwo. Abantu bano tosobola munnyonnyola nti ebikajjo si just ebikajjo as a product naye ziriko kuliko by products kuliko fertilizer kuliko omwenge kuliko nkakasa n'ababikolamu abamu wano abatali ba locals bakolamu n'omwenge muja spirits sanitizers ebivaamu amasanyalaze ne biogas n'ebirala bifaanana bwe bityo. Abantu baffe balina okubeera able okubibenefitingamu bonga bo. One ng'ebbeeyi ey'ebirime byabwe bo be bagikontrolinga. 2 ezo zi society ziddewo munnange ebiseera biri ng'obeera n'ebikajjo bye bito oba n'ebirime bye bito naye n'otwala omwana ku ssomero onfuna bulungi n'otwala ebbaluwa oba confirmation okuva ku cooperative union oba ku cooperative society n'otwala ku ssomero omwana wo n'asoma kubanga waaliwo garanti. Kati eyo garanti tekyaliwo. Abantu baffe babeera reduced toyina kumanya ki happeninga ku bikajjo byo. Fenno tulowooza mu gavumenti yaffe tulina okuteekerawa okwempawalinga abantu aba bulijjo tubakolere ekyuma ekyabwe nga kyabasoga nga mwe mukikontrolinga. Ezo zi cooperative societies ziddewo nga
bikolebwa ekikyona kitandika n'obukulembeze nga buli answerable ng'otya okunyiiza abantu si bino ebyokubeera nti kati bapolitician yakwata tende eyo yabeera buloka wakati w'abalina ebikajjo n'abo abakola ki n'abo ababikozesa. So tulowooza sina bikajjo byokka, the entire agricultural system ebere Workton twempaninga ba outgrowers nga bwe ngambye nti tetunuulira butunuulizi bikajjo byokka, njagala tunuulire okuva enakabango stretch eyo yonna paka budondo eri very very fertile. Nze mu myaka gyange egitali mingi nnyo nakulanga nga waliwo ebirime ebimu nga biveeyo Busoga naye kati tekyabeerawo, kyendowooza nti tulina okuwakinga on. Kati tuva ku kulima ettaka lino lirina ebirala bingi nnyo bisobola benefit okufunamu ng'abantu. For example, wali omanyi bulungi nti waneyiganga ebugiri n'enamayingo waliyo golodi? Nziramu obadde okimanyi? Obadde okimanyi naye golooza abantu b'e Busoga bonna bakimanyi, balina okimanya nti oyo golodi waabwe era alina obbakulaakulanya. Naye kyenaku wone Kampala munnange genda olabe essundiro finale ya golodi eri Ntebe ekontrolingibwa family ya president, era waliwo n'omuwandiisi omu blogger si waawano w'e Bulaaya naye yagambye mwono covid gubadde mudido ogwabo abatufuga ng'ennyonyi ezireeta ebintu wano zizaayo gold waabwe nga family. Ekitalina kubeera bwe kityo, gold webugiri alina okuyamba abantu b'ebugiri okulakulana. Tosobola kuŋŋamba tufuna gold enamayingo, tufuna gold eyiganga naye ate iganga ekyali mabega tefunyeemu. So twagala ebyobugagga eby'omu ttaka eby'ekitundu bibeere nga biyamba ekitundu ekyo okulaakulana. Finally n'ensonga y'ettaka, obutaka, okubba ettaka bangi muti okyogera naye gwe tokimanyi nti bakozesa kalangwa okubba ettaka ly'abantu limalawo. Okimanyi oba tokimanyi? Kati nzeemu nekigamba olwaleero genda okinoonyerezeeko. Gubadde okimanyi nti bakozesa bano bamutasingwa ne boofiire okubba ettaka ly'abantu? Okimanyi oba tokimanyi? Nga ne juzi waliwo reports tyefula nti asaba Misota ika 12 eza government stockland ne baziddiza n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So twagala obukumpanya ku ttaka, ku byobulimi ne ku byobugagga eby'omuttaka bigwewo. Tumanyi nti ensi yaffe ngagga nnyo era bwe tuba tutaddewo policy ng'ebyobugagga ebiri ku ttaka ne mu ttaka n'ettaka lyennyini nga biyamba bantu bannansi, mani tusobola okweyagalira mu nsi eno. Mwatambudde mu mawanga si magagga Rwanda si ngagga nga bwe tuli neraba bwekulaakulanya. Okitegeera muganda wange, Netherlands n'ettaka obutaka baaliyiwa beeye ku nnyanja kyebayita land reclamation naye ensi zikulaakulanye. Lwaki tukyali mabega? Olw'obukulembeze obukyamu obuliwo just okulandalinga oba okunyagulula ensi. Ensonga yaffe esembayo ejja kubeera nsonga ya national unity and reconciliation. Muganda wange, omulembe guno gwawudde yawudde abantu, nga gubawulira ku mawanga, nga gubawulira ku madini, nga gubawulira ku nkolo omusajja n'omukazi, nga gubawulira ku nfuna ono mwabo n'omugagga. Ne tufuna obukyayi obwo, waliwo obusosoze mu mawanga bw'otoyinza kuteebereza. Bwe tulina okutereeza tugyewo tufune kye bayita national balance. Ekitegeera kye ŋŋamba nga tewali busosoze mu mawanga naye kati we buli tosobola. Abangi batya okukyogerako. Kati ffe aboogera ku tribalism ffe bwe bayombesa oleeta okusosola mu mawanga. No, aba practicinga tribalism be bakyamu so si abakyogerako. Abasosola mu mawanga be bakyamu so si abo ababalangira okusosola mu mawanga. Wano mu Uganda ojja kusinkana nti buli kifo ekyobuvunaanyizibwa, buli kifo eky'amaanyi kirimu bantu be bamu bava mu area y'emu, ne buli omu ku mmwe muti okyogerako bwe bansiba kati nze buli kye balina okunkola baakinkola. Situbula banyinalo ebibagamba tibagundi mmwe muli basosoze. Tosobola kuŋŋamba nti prime minister ye Bugunda, minister of foreign affairs ye Kuteesa, minister of education ye Janet Kataha Museveni, attorney general ye Byaluhanga. Tosobola kuŋŋamba minister wa Karamoja ate ye byabagambe. Nalaba ekintu ne ŋŋamba wow, this is colonialism in the present day. Nga minister wa Karamoja ali mu West
nojja nongamba minisita w'ensonga z'ebusooka ate ali Kabaale. No, nfuna bulungi. Tubeere ba mazima. Genda mu magye, genda mu poliisi. Bano ani ono Inspector General of Police Ochola Chiwani Inspector General w'amagye omutuufu gisabiti muzeeyi naye ava waabo. Tunulira Chief of Defence Forces, tunulira omukulu w'amakomera, kwegamba okire ddala genda mu Electoral Commission. So bino ebintu bwe tubyogerako njagala mumanye nti those who talk about tribalism are not the tribalists. Those who call out tribalism are the tribalists. Tulina okubeera mu nsi nga tulina national character nga buli omu yenkanankana ne munne. Bukyegera kyengamba muganda wange eyo Uganda gye twagala, ate tulina byogerako bw'ofuna eddagala eribalagala lyeriwonyebwa. Nze bwe njogera ku bintu bino bananga atolwira omwana abyogedde tebagenda mutta naye nga mbyogedde. Okay, tweyaziza nnyo basabadde banyabo katolere mu katino oli ku Baba FM radio y'Omukyamazinga. Radio Baba FM radio y'Omukyamazinga.